myaka ebiri tufunye ki kyuse myaka ebiri industry ekyali ddalo nga bwe yali sindi kyali wange ne olaba simulonze nga recently tulina n'oluyimba naye nakyo wafuna mu bukulembeze bwa Sindi sina kye nafunamu yensonga lwaki era simuzzaayo omuntu atakwata na masimu Sindi omukwano gwange netakwata masimu tugenda kujja tubeerewo kuba kyemmanyi akwata amasimu respectinga buli muntu talina ludda sa naye abasajja nga Dr. Jose Chameleone bwakera kumanya nagamba King Saso tufuga abasajja baludde mu industry sisobola kuwa Sindi Kalulu kange kyemmanyi tazze kulyamu nga basindi bo balina ekigendererwa naye ate asangiddwa ate ye talina yala eyazzeeyo n'okusoma ayagala kino ekintu kiteeka ku level ndala sanze nkuwadde akalulu kange ensonga etulese wano yaawuma abakulembeze bangi bajjeyo empapula wabula ku nsonga y'obwa president omukulu King Saha twagala kumanya lwaki Gravity Omutujju ne King Saha sebo tukwaniza oli otya ndi fresh era nga bondaba nga bwembeera everyday man ba fresh 24/7 lwaki King Saha gwendosinze for presidency kubwawuma era obitegeera nga bambayinza olowooza mbu Gravity awadde King Saha lwakuba kyaliwe yes mukwano gwange n'abalala abeesimbyewo mikwano gyange so kino twagala kukyusa gender balance okyuseemu koli abadde mukyala tufune ku musajja ate omusajja nze gwe ninamu obwesigwa gwe mmanyi mbu ayagala industry eno ayina laavu ya music we Uganda King Saha nze nga bwe mumanyi nze nganze abala simanyi kye bamulowooleza so n'obusobozi nkimanyi obusobozi bwe buli qualities za leader Saha azirina Saha kuba Saha akulembedde ku bintu bingi nnyo nze bye mmanyi nganze ng'abadde akulembera so asobolera ddala nonno okitegeera ate bino ebintu sina kuba na quality naye laavu ki gy'olina eri game eno okitegeera Sindi talina laavu eri game eno Sindi ayinza okuba yagirina naye Sindi kyemmanyi kati ali busy first of all yakazaala emikolo bikoze bitya akyalina okuwembejja omwami omuteerawo akacyayi ne Saha alina obudde bungi ssaawa zino alina obudde bungi nnyo ali fresh nnyo n'endowooza eri waggulu nnyo okusinga ku ya Sindi okitegeera naye ate omukyala gwe abadde agamba ye abadde tafunye enough time in office lwaki temusoose ne mu office batya abadde mu office emyaka emeka gibadde emyaka emeka myaka ebiri tufunye ki kyuse myaka ebiri industry ekyali ddalo nga bwe yali okitegeera naye leka tugisse ku King Saha tumuteekeyo tulabe ate kati nze nziyinza okuba namukkiriza naye abasajja nga Dr. Jose Chameleone bwakera kumanya nagamba King Saha tufuga abasajja baludde mu industry tulina following nogamba wayi Chameleone wakkiriza yes mukkiririza Saha ne Dr. Jose Chameleone wabakkiriza Bebe Cool nakkiriza Bobby Wine nakkiriza Bebe Cool tanakkirizaako Bebe Cool yagambye Saha atafaanana bulungi kuba talina kifaananyi kirungi okufuga si nfaanana ekifaananyi ekirungi nti Saha anywa enjaga okufuga si nfaanana okitegeera Bebe Cool naye afuga ebintu bingi naye ebyo ebidread bye teri ayinza bikkiriza okitegeera naye ayina yafugira ate banfaanana okufuga teba kunywa njaga okufuga okitegeera mulimu era kati omukulembeze ani Bobby Wine buli omu yali akimanyi mbu yali akozesa enjaga kyesimayo bane kati agikozesa naye yatulaga mbu asobola ayina potential ayina obuvumu okitegeera naye yesimba ku ntebe nnene esemberayo ddala kuba entebe yesembayo naye nga buli omu yali akimanyi mbu Bobby Wine yali anywa enjaga ekyekeza Bebe Cool yabadde mukyamu ene embeera nnyo 100 ku kinnaakyo Bebe Cool awandowooza because Saha abadde azijja publicly ng'agamba ebiragalalagala here and there era ensonga wandyagadde ekifaananyi kya industry ng'akulembera togimanyi Saha tanywa njaga naye togimanyi ne Barack Obama yali anywa enjaga n'afuga Amerika okitegeera n'abakulembeze nno abali mu ntebe ezennene banywa enjaga okitegeera ate enjaga si mbi mu enjaga nze sinywa njaga nganze naye enjaga si mbi kisinziro ogikozesezza otya okitegeera enjaga eyo bagiteeka mu caayi olina aginywera mu caayi n'akolamu naye ate eyo si y'ensonga ey'okunywa enjaga busobozi na laavu ogirina erinda sosoyiwawo omubiri n'ogamba kati copyright twagala eteekebwe mu nkola ebintu ebyo abimanyi ebya pepawaaka kyetubuuza omusajja yasoma ebitabo oyo gwe mulaba yasomera ddala ate ne kati kyemmanyi ali mu ssoma eyazzeeyo n'okusoma ayagala kino ekintu kiteeka ku level ndala okitegeera so tumukkiririzeemu tumuwe omukisa atutwalemukko okitegeera bagamba nti no mwe mwalonze mulaasi mwagala kulonda mulaasi munnammwe mwagala siri mulaasi ina dread enviri zange nyiga okitegeera
so salonze munonze mulwasi munange ne nalonze muntu mbw asobola Sindi chali wange ne olaba simulonze nga recently tulina n'oluyimba naye okitegeera mukwano gwange sindalera sanyu lwaki nedda nga ali abadde atufugira nga tugendayo muwuma ne tubeerayo. Olina kye wafuna mu bukulembeze bwa Sindi? Sina kye nafunamu y'ensonga lwaki era simuzzaayo. Twafuna ki? Abayimbi bannange mukimanyi mwenna mwafuna ki? Baafuna ki? Kinkyukakyuka kyeriwo. Era tuli mu struggle yeemu. Bati esaha zinaki? Yagamba UPRS ani? Sindi simaba bakuwasaganyiza UPRS bakoze biki? UPRS yakasasulaani. Ani yafunye ku UPRS? Kyo ate basolozeza gino emyezi gyonna gyonna. UPRS ganti kyasoloza. Bwani asoloza. Kati ebyo twagala okusindikayo saatirize. Ajja atunnyonnyole. Omuntu atakwata na masimu Sindi omukwano gwaye netakwata masimu. Okitegeera ne bomukubira muga waaye UPRS takwata masimu takola kina ali bize nga ye Sindi mu bulamu bwe tumukiri kati omwana okubeera mbu kati asobola okuleka omwana kijja mutwala emyaka 4 okitegeera emyaka 4 ku 3 yenna omuzadde akimanyi emyaka 4 ku 3 ne Sindi kati kasooka alabirire bebi oyo tuli muzza tomanya inshallah Mungu ng'asazeewo tuli mukomyawo naye sofa sawa zino soke tutekeyo manisulu semanda atutwalemu olunaku olwo munajja ne mulonda n'okubeerawo ebbanga lyonna si kulonda kukka n'okubeerawo wonna saawa anaatwagalira tugenda kujja tubeerewo kuba kyemmanyi akwata amasimu arespectinga buli muntu talina ludda saa saa kyali wange nnyo tukuze naye ate omulaba adiringa ate n'abantu nze abanzalawa tegeera n'omulaba ne bafefe busi otegeera buli omu amwandulinga n'omulaba ne bafiiki fameyika noyo bebe ndo ayagala nnyo ne bebe kulu oyo tegeera bebe kulu ayinza okuba yamuzalawa naye buli omu amwaniriza mu ngeri okitegeera so kati munnange kyemmanyi tazze kulyamu nga Basindi bo balina ekigendererwa tayimu erito jjukire ya genosali musale awo we basinga n'okubeerera nnyo active nga bagala ssente okitegeera ne batambula ne batalaga byonna batalaga kike baalaga balina tuwa ze bagenda nga mu kike bajjayo okitegeera so baali mu malya ga nsimbi naye ate saa asangiddwa ate ye talina yala okitegeera era wamulaba mweri embeera yasirika tegeera tali yalambwa anoonya ssente mwaze kulya ssente yazze tereza industry sanze nkuwadde akalulu kange but gravity nawe kenyini ng'omuntu ense kukiririzaamu endongo gikubye tewakyali akubanja ne mu kisaawe kya hip hop baganda era nawe tolina kyamanyi kyobangibwa lwaki tojja ne weegatta ku ssaaha mu bukulembeze era nze ndi mabega wa ssaaha ngamba nawe n'ofunayo ekifaawo oba kya hip hop representative oba kya vice president hip hop bangambye waliyo Victor Kamenyo si yaliyo era bagimulekera agira atwalamu awo lwaki teweegwanyi busi entebe ya hip hop mulapa mulungi nnyo bw'oyagala kuweerawo fefe busi bagagiwe fefe kuba yoyagalira akuweerawo ate nze sikuweerawo kati ate wayagalira akuweerawo so bateekeyo fefe busi aturepresenting fe abakubi ba hip hop wewawamu bagamba siri wa hip hop naye nze by the way besimba aba hip hop njiwa fefe boss ate kuba naye mugezi n'ebitabo abirina lwaki gwe teweesimbawo toyina bitabo toyina ebitabo byange bitini pepa wage ebintu bya pepa wage era sibitegeera fiiti kati ate oyagala nsumbuwa abantu butegeerezi buli kadde era bantegeerera naye era ninamu obwongo obuzaale yensonga lwaki nze gravity omutujju era gwolaba wano nsobola okulaninga naye ono kyantegeerera kifu ono kangende n'ono nsobola okulaba nsobola okureasoninga ne manya kino kituufu kino weewaawo just books waagwani naye ngagenda kuddayo mu box ki otandikirawa jasoma baki nsome masiguni bagita bati eno eya communication mass communication music dance and drama eyo gye njalo soma mass communication music watu inatandikira wali kusinya fo gwani yagana kuma musinya fo mu 5 mu 5 waliwo ekipapula ky'ettaano waliwo ekitabo ky'ennya na mukaaga za butaano mbulina kati muki nzegenda kwesimbawo mugundi yala bwa MP oba makindi egundi eno saabagabo oba gundi waffe mu kyalo ate mmwe abanyoli so okujja ssebo ne mbatwalamu sate second ne mbatwalamu naye nze anyway siri nnyo mu bintu ebyo njala nnyo okuyimba kunyumira nnyo mwana sala nnyo
kwawula nnyo gundi yange obudde bwange njala nnyo bbuwa endongo eno nyimbe kati ekisembe singa Saha banamukuba akalulu munaba temuswadde kigenda bakizibumu kwanza kyemmanyi yawangudde dda nkunnyonnyodde abantu abawadde King Saha Kalulu zempagi za industry eno Eddie Kenzo abanga yakutte nakera ku maca n'asayininga n'agamba Sam mu sekendi nze Chameleone n'asayininga Dr. Jose Chameleone Bebe Kulu n'asayininga yayogedde byayogedde n'amala n'asayininga kuba by'amazima amatuufu agamanyi okitegeera then era mwennyini yabagambye Bebe Kulu yayogedde point woddayo n'owuliza interview ya Bebe Kulu n'agamba Sindi ayina oludda otega mulimu baatawuliriza okitegeera Bebe Kulu si fala sebo kwogera ekintu ekyo kali tunabeera n'omuntu atawuliriza nga Gravity bwajjajja kugamba Gravity lwakuba nze Gravity rap omulala atandika atamuzaalawo otegera omuntu atakwata amasimu abamukulembeze funa kala kukwatira amasimu oba oli bize okitegeera kati so unless nga waliwo azza asinga Saha ngabo laba Bobi Wine ngabo la Chameleone waba ne Saha mpaka Chameleone okitegeera kati awumpa Saha sisobola kuwa Sindi Kalulu kange naye next time jakamuwa bwana nga bazeemu okulonda naye sofa Saha atutwalemuko tulabeko kyayinza okukola bagamba newe munakyusa obukulembeze bwa waggulu obwa president nga temukyusizawo general secretaries afiina mugera mujja bati mulina kyemukoze ekyo kyogerako ki lwaki oba tolina kyokoze ate yaba bosi wa president bano Sindi bali bagamba fiina kola kino nekiri okitegeera be bamuwabyanga tukwate sente tugende eno tugende eggulu tugambe tugenda kukola kino sente tuzize mu nsawo yaffe tugende tukuŋŋaanye ba upcoming beeyo mu regions ez'enjawulo tukwate tusabe budget bweti ffe twawuleko bweziri bayi tubawe $5,000 okitegeera mulimu n'abantu abatanafuna gundi kaadi ya Wuma nga nange mwendi nalondo kyanga toli wa Wuma nkugambe takwata masimu Sindi n'omugwera nga kaadi ngikimewe eyanga ID okitegeera meeting za Wuma obadde buli meeting naye olaba sifunanga ID ya Wuma okitegeera ng'ate nze Wuma gyenzikiririzaamu mbu kyekibiina ekitwala abayimbi okitegeera si kuginnyima ne beefuula bize okitegeera kuba tebayinza ginnyima bo ne bagenda eyo ne bafuna abayimbi baabwe abeeyo mu byalo okitegeera kyemmanyi era be bamutereddeko emikono in case abo be yawaayo $5 nga basabye Jenosali musale sente tuyanzege ndowooza Gravity omutujju ku bwa president wa Wuma ye alonda King Saha